po jako akawuwo. Abana bafe balengere Namutikwa w'enkuba akedde okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo alese abatuuze ku byalo okuli Bunyagira, Kasokoso, Nakibole n'ebirala mu disitulikiti y'e Buyikwe ng'abaayo bafumbya miyaji ng'eno ebaddemu okubwatuka kw'eggulu omuzira saako ne kibuyaga omungi. Nange kye twatuuseeko ekyabadde kisa kya Katonda Mukama okutulekawo naye buli bintu byaffe byonna byayonoonese. Ekire ky'enkuba kino kisaanyizaawo emisiri gy'emmere okubadde ennyaanya, muwogo, ensuku ko n'amayumba agawerako. N'ekirala n'omuwogo wu tekuli kati n'akamu. Sirina kye ngenda na kuliisa abaana, ebitooke byaweddewo. Ndiawo bwenti ate sina mulimu mulala guno gwe mulimu. Okusinziira ku batuuze omuli n'abasomesa abadde beenyigidde mu kulima ge bakaaba ge bakomba olw'essuubi lyabwe eribadde mu nnimiro okusaanawo kyokka nga naawe okwegeka oluba tebasigazaawo. Embeera mbi nnyo ku kyalo nga wookiwulira. Ebyobusomesa twabiwummula ne tusalawo okulima. Naye era kibuyaga tatuyisizza bulungi. Emmere eweddewo byonna bye tugezaako okuteeka mu nkola byonna babisaanyizaawo. Bannaye mutudduukirire ab'obuyambi. Mama Nabbanja era mutudduukirire naffe Bunyagira mutuyambe. Tubadde tuwulira liwulire lya Nabbanja. Mama Nabbanja tukwegayiridde. Tuli mu mbeera mbi, twasigadde bubi. N'abazzukulu sinawo ngenda basuza, sinawo nsaba buyambi. Omubaka Stephen Serubula owa Lugazi Municipal mu Palamenti asinzidde mu kulambula abantu bano n'asaasira abo abakoseddwa embeera eno era nti wakutegeeza Minisitule y'ebigwa tebiraze ng'ayita mu Palamenti okuyamba ku bantu bano kubanga beetaaga obuyambi obw'amangu. Omuntu abanga n'ennyumba egudde ekitegeeza ne waayegeka oluba talinaawo ate n'ekizza eri olubuto nakyo takirina. N'olwekyo Minisitule y'ebigwa tebiraze tukimanyi bulungi bye bino byennyini by'olina okukola. Mukulu Musa Etweru, Prime Minister's Office, bye bulina okukola bye bino nga ffe abakulembeze tulina bye tusobola okukolako naye ate Minisitule eyo bino bye bigwa tebiraze bye twagala okujja muyamba abantu baffe. Mu ngeri y'emu ne Namutikwa w'enkuba abadde mu kibuyaga saako n'omuzira asaanyizaawo ebintu by'abantu ku byalo bisatu okuli Bwanika, Kabanga saako n'ekyalo Buzindere nga bino byonna bisangibwa mu luka gw'ettaba mu ggombolola y'Empatta mu disitulikiti ey'Omukono ng'eno etikkudde n'obusolya ku mayumba g'abawerako. Kubamu ku batuuze abakoseddwa betwogeddeko nabo bategeezezza nga batamanyi kyakuzaako ng'emisiri gy'emmere omubadde lumonde, ebijanjaalo, omuwogo ko n'ennyaanya ezibadde zituuse okungulwa byonna omuzira gubisaanyizaawo. Nze natuukiddwako ekizibu kino kye mulaba n'ekyennyanja naye sinze nzekka natuukiddwako, bannange bonna bakoseddwa. Ne tunuulira ennyaanya ndi muloonyi yikanya basebo nsaba mu ntaasi bannange alina kayina konna akatukasuke. Enkuba yatonnye nga mpitirivu ng'erimu kibuyaga, omuzira omuyitirivu ogwayonoonye ebintu by'abantu. N'olw'ensonga eyo mbadde nsaba omuntu yenna n'eyebase gavumenti yokka ng'asobola okuvaayo n'obuyambi bwonna. Bano basabye gavumenti okubadduukirira olw'amabanja ge balina mu banka gye bajja ensimbi ze bassa mu nnimiro zino. Tusaba gavumenti banne awulidde omulanga guno gwonna, kyamani wa disitulikiti wange Minisita Nankabirwa, Meja Salimu Sale, mujje mutuyambe bannange ekiri e Bwanika. Bannange abantu bafa njala, mujje mututaase bannange, tuli mu maziga amazibu ennyo, abantu bonna badduukidde wa chairman talina buyambi, ekyalo kyonna kyayisiddwa bubi. Emmere tunuulira ennyaanya omusajja badde yasimba yiikanya zonna zonna zasaanyeewo, ssente ali mu looni. Ssentebe w'ekyalo kino Joseph Egesa naye alaze obweraliikirivu olw'enjala amuwadde akatebe eyolekedde okulumba abantu be, bw'atyo naye n'asaba gavumenti okubadduukirira. naye abantu bange bafunye ekizibu ekyesinza kutegeera. Simanyi ngeri yakubakolera kubanga ekitundu kyonna kifudde, kyonna bwe kiti, teri mmere, teri kiki. Mbadde nkubira gavumenti etukolera obuyambi ebeeku kyetuwa abantu balina abaana baabwe. Abamu ku bakulembeze nga bakulembeddwa mu kansala Emmanuel Mbonye naye alaze nti bazze balumbibwa embuyaga mu kitundu kyabwe wabula olwaleero omuzira ate tegubalekedde kantu konna. Naye ebibamba bino eby'emirundi esatu kakati bye twakafuna mu ggombolola y'Empatta
nze ndowooza gavumenti yandivuddeyo nebeerako n'engeri gyeyambamu abantu n'ekigattamu neyamba bali abaakubwa ensoke bano abaakubiddwa omuzira n'abaakubiddwa omuyaga ab'ebuzindeere ne busoke. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kitiibwa Nabbanja munnange tusaba otutaase embeera mbi tulire obwana buno omusajja wuno ali mu maziga bannange yiika ziri nnya zonna zaasaanyeewo dda bannange ow'ekitiibwa Nabbanja.